Okay, ready? Animusobya skit episode 6. Take 1, action. Muvubuka. Wajinya. Je baleko. Kaina. Naje. Kaina je. Ayagala okukola. Mweriza kisenge kyokati ekikoma. Wendi. Ojja. Animusobya episode 6. Take 4, action. Nyawo. Sanyusa okulaba. Nango okusangasa. Nyawo. Kati ogenda kuba onsuubulako bungi ki? Njagala mbere nga ntwala ebokisi nga 5. Ebintu binatambula bulungi nga neeyongeramu nga nyongeramuko. Okay. Tekirina buzibu. Kati olwo commission ogenda kuwunzira kwameka. Commission. Njagala emitwalo nga 5. 5. Olamuza visa oba olamuza ttaka? Ezo sente ntinini. Ngenda kuwa omutwalo gumu. Onaakola oba tookola? Omutwalo gumu ng'obusente butini. Busente butono gw'ogenza lwaki ozze wano lwaki tosigaddeeyo mu buliri bwo ne weebaka? Kuba omutwalo gumu n'ekitundu. Nkuwa omutwalo gumu n'ekitundu. Ogenda kuba onyambako okugula materials ezinaatabulanga juice oyo, ogenda kuba onyambako okukanisa machine senga zinaaba zifudde oba nnajjanga wonneewole. Olina ennimiro ntino ogenda kuba obirima ngenda bijjawo naawe onteremu ka percentage. Ngenda kuwa 5,000. Oba tozaagala tambula ogende. 5,000? Tambula ogende oba tojja zikolera. Ezo sente ntini nnyo. Sente ntono naye mu bungi bwazo lwaki tosigaddeyo lwaki osozeewo ojja ewange? Kale mpa omutwalo gumu nga wabadde ogamba. Neekubye. Omutwalo gumu ngenza okukibala abalamu nga materials n'okukanisa machine tosigenda kujjawo ozimpe. Onaakola oba tookola? Butono mu butono bwange bwe nnina genda okolera abagagga abalina ennyingi zebakakozoyagala. Kale ojja kumpita. Kale ndowooza otandika ddi okutwala emaali? Ndowooza ntetandika ntya. Tekirina buzibu. Olina kyongerako? Tewali. Kale batulabe. Animusobya skit episode 6 take 4 cut. Ready? Animusobya skit episode 6 take 7 action. Bosi. Okomyewo. Banali. Bosi mali etambula. Okakasa. Kale bannange. Kati nkugambye epositioning tetwagala kulaba mugongo gwo naye maama totegeera. Wepositioning kamera etunuddewa laba wasatira alingangeko kenoonyewo okubiika. Wotuuka awo tosobola kwepositioning. Tuula wali okole eddala okusonga tukulaba. Tugenda kuddamu. Empire. Vaayo tokuba kalango wepositioning tujeetaaga. Tuula wekiba kyetaagisa kutuula tuula olinganga gama omugongo ogulimu ebyuma. Ewa. Ogenda kuddamu kujja buto. Nkobewa eri. Ojja kuwunga. Tonnaba. Neno nkyaba. Naye abaana. Sente zange zemenyekedde kale. Naina kukakana kale obeera mu kiri ekirowoozo ekigamba kale mwana okuva obwokumakya nkoda naye nesitafuna amajaja Kanso ofuna director omulala. Kati nze omusajja nkaanya nnyo ku buntu obutono. Ready? Action. Ye gwe kambuuze. Emmotoka eyo ebintu by'ojja emmotoka n'obiteeka mu store okoledde sente ne. 15,000. Bwolooza sente tumala galonda bulonzi. 15,000 nze ngenda kuwaako 3,700. Oba ozikolera oba tozikolera gw'amanyi. Kwata. Oba ozikwata ng'ozikwata ate bwerooze ng'oyangu. Sebo, senzange zankubanja. Tuteko hafu. Tutakula. naye abantu
zange zimenyekedde kale ngene mwesorting n'ebizibu byammwe kati kikole eta sente suulayo tumala tuuka wano ku sente n'olyokuja kubanga naye abantu sente zange zemenyekedde kale full stop kyekyo ready action kati guno emotoka ogitukulidde sente mmeka mitwalo 5 gyokka emitwalo 5 kati kyekyengenda okukola ngenda kuwaako omutwalo gumu mu 7 egy'etaano gyo gyogamba nze sizimanyi kitegeera kwata oba okwata ngaokwata oba tozagala genda sente zange zenkubanja atwaleko ekitundu zange zimenyekedde kati mukyonoonye wenkugamba jangu tonsibikira kuba omugongo oba olaba mugongo gwo twetaaga fesiyo why can't you position yourself wanu wenkulabira please bannange this is small common sense